Senga si teacher lumbuye kuvayo ku addressinga kwene ensonga badde sigenda jinyegako okitegeera kubanga ye ng'omuntu mwa respect wadde ebiseera ebimu tubeera ideologically different okitegeera naye ng'omuntu mwa respect kansoke malo ku mwa addressinga then nzije ku buno bwa P2B obutalina content ate nga ne bwebajjamu bwabuukira bubuukizi okitegeera ekintu ekyo teacher lumbuye obaddenga ebbanga ino in fact nga tunajja na ku internet ng'otusomesa ekintu kye bayita facade democracy era oli muntu omu abadde afaafagana n'enkwezengeza abampuga ffe nga tunatandika kwogera ku bintu bino okitegeera era mwatumotivatinga nnyo teacher lumbuye ku struggle eno tukimanyi nti revolution kabeera kasengejja akajjamu enkenku tumanyi ekintu kye bayita facade twogera ku kintu kye bayita 25 years of fake opposition ebadde operating etya okitegeera ebadde operating etya teacher lumbuye nawe kenyini nkimanyi nti okimanyi Museveni engeri gye legitimizingamu era court is the only ground bannabyabufuzi gye balina okuva mu opposition okugenda okudiscussinga gundi zaabwe ne Museveni okitegeera okudiscussinga ground zaabwe n'emigabo gyabwe Museveni balyoke bali mu bannayuganda olukwe era nga naye kibeereyo mu kooti abagamba either kkiriza onkolere oba si kyekyo ngenda kujjako akafooko olwokubanga abeera bagenze mu looni ne bagenda ne mu bintu ebira balya mu bannayuganda olukwe ne beefuula nti bali mu kututeeseza ekyo naawe okimanyi bulungi era waki address nze nti bano tubaleke bagundi naye nga teacher point y'okubaleka eri bweti nti a true liberation starts with one's mindset fe ekyatuleeta wano ku internet kusomesa bannaffe kwebyo bye tumanyiiko era n'omuga agenda okoleko research ku kino ekintu nawe okitegeere ebintu ebimu ebitusibye mu bwannakyemalira buno okumala emyaka 4 nga tubaddeko n'emyaka 25 egya fake opposition kwe kuba nti bannabyabufuzi bano babadde nga batuzanya ebizannyo ebyo era nga tubeera musenga buddemu ngaddemu buli myaka 5 we gituuka ne giggwako nga bagenda mu kooti nga banegotiatingira price tag yabwe nga beeteekako price tag then munansi nga bamuzza mu comfort zone statement zennyini ze bakozesa nti ngenze kulwanirira buwanguzi bwammwe bakimanyi nti nno si bituufu owa Kampala Central najja nagamba ngenze mu kooti kulwanirira buwanguzi wa bannakampala akimanyi nti alimba ayina tasobola kujja wano n'atunnyonnyola obubeera buti obuwanguzi bwaffe tasobola owa Kawempe South naye y'omu n'abalala bazze ne babitugateko nze teacher lumbuye sirina buzibu n'abannabyabufuzi abagenda mu kooti sibalinaako buzibu wabula ekintu kye nninako obuzibu nakyo ye munnabyabufuzi okuvaayo n'ajja mu kamera n'atandika okusiriwaza bannansi ti ngenze kulwanirira buwanguzi bwammwe awe nina obuzibu era atajje mu kamera yenna nze simulinaako buzibu okitegeera simulinaako buzibu kubanga nkimanyi kutuwa false hopes bwe bati webaddenga babikola genda mu kooti ne bakuwawaabira ne wenegotiatingira akafooko era sente zokya njagala munnayuganda oveeyo ngambe nti emyaka 5 egiweddeko munnabyabufuzi bwati ne bwati constituency yagikoledde bwekiti ne bwekiti njagala mumumbuulire then ngenda kukiza nti ne bano kyababeera bagenzeeko baba tebagenze ku grid wabula bagenze ku national issue gye baba bagenzeeko njagala bannabyabufuzi bano bave batunnyonnyole ekintu kino kye bagenda okukola omuntu omu okugenda okulwanira akafo ke Kawempe South ng'asiriwaza bannansi be Kawempe South nti ngenze kuleeta buwanguzi wammwe n'owa Kampala Central n'abalala batubulye kigenda kugatta kitya ku revolution awendi teacher yensonga lwaki sisobola kusirika na munansi bamusiriwaza ba politician bagende bazanye game zaabwe nete bazanyira mu public abo basaaga bo tujja kufa naabwe kubanga ebintu bye bakola biri totally opposite ku bya president atenga tukimanyi ono revolution leader atulaze kubo nti court tezikola atenga nabo bagamba nti ye komanda waabwe kitegezo leader amazobbala gekubo ate banoonyayo ki twafunye ba komanda abalala bye bibuuzo byange my questions are simple okigira ziri simple nnyo kooti egenda tuyamba etya okufuna obuwanguzi bwa bannayuganda okujjako Museveni mutubulire nga kooti zize mutubulire ti Alex Waiswa mufumbiro munnange Basini Machete Bobi Yanga balina emisango gye bakola gye gibateeseza mu kooti then batubulire bo nga bo baliyo babaira babamye kati bo bagenda kukola ki bo bakozeewo ki webanga tebateeseza na musajja kuligitimizinga kubanga tukimanyi nti agenda kulondamu ababe abawo obufo bwabwe okusiriwaza abalala abamme that is how the game is played ekiba kita facade siriwaza bannansi nze nsobola okuyisaawo ebyange kibalimu njagala bajje batubulire nti ogenda mu parliament kigenda kutuyamba bwekiti ng'emyaka 5 we kituyambye okitegera byo babaira batulaga kubanga revolution leader atugambye don't legitimize batubulire engeri ki gye tuganamu okulegitimizinga kubanga under foreign policy tugenda eri mubana era gyali essaawa eno n'abagaba tetukkiriza kalulu ako it was a military operation nga nabo batwegasseeko ekibuuzo ekyange kiri simple military operation esobola okuleeta civilian leader ewa Ibrahim Traore yajja ne ba civilian okitegera military operation esobola okuleeta civilian leader
Number 2, akalulu ako ka meeting a democratic process nga mu olunaku olwaleero campaign gye tulimu eno egamba nti no to save Uganda's democracy kitegeeza democracy yalinyirirwa mu kalulu ako. Kakati bo democracy kyoyo gwe bakozesa ali opposite kuwa president. Kichenjagala okumanya ebintu biri simple nnyo, but only this politician they are ideologically immature. Tebasobola kujja batandike ku reasoninga basindika wa P2B kanzia kuba P2B kana akalenzi kana we kalenzi gwe kyoyina okumanya kiri ekintu kimusiri size zo okitegeera tebulina content katadde wa kifaananyi kino instead of addressing ka facing policies nikagamba shama kyogera kikyamu kubanga akalulu ako ka meeting a democratic principle ekyo kimu akalulu ako kali free and fair akalulu ako teyali military operation teyali okitegeera atubuulire nti Honorable Rutamaguzi Semakula teyawangula okitegeera ile ensonga kitebamu wa kifooche banabala bawangula okitegeera atugambe nti no the only wokwata nokkiriza ka sanctioned opposition status obera tokkiriza omukazi wobanga toyagala kufumbirwa muntu ngobufumbo buno babukakase wabula naye nokkiriza embaga bagikukube mu lujjudde lw'abantu n'okuba ebirayiro ne bakuteekako empeta muba tokkiriza bufumbo ekyo baba batunyonnyola okitegeera naye ate okalaba kamalidde ebiseera bingi nnyo ku Shama nebaza nnyo president okujja kuba kati wootali essaawa eno buno obuloga bwa gundi bwa TikTok bwandijjewa content kati kubanga wootali kati essaawa eno nze gwe bufudde topic buli wamu bwandijjewa content okitegeera nenkwebaza n'okuba nti ompanise bwotyo at least swag ekyasobola okutambula nga banjogera kubanga bakugamba a fool is only that person who discusses someone who is talking about the policy makers. A fool kati buno obusiru bwogera kunze nene webuza nza akola policies zino ne butamanya nti bano gye bagenda kusayininga ku National Sovereignty Bill Agreement gye bagenda okusayininga ne butamanya nti bano gye babasindika okugenda bagenda kusayininga kubiteeke bijjako president bana Uganda ogundichi edembe lyabo okulonda wabula fena kye kituyamba ki senga tugano legitimizinga ne batagendayo okitegeera kati bwe busiru bwabwe they don't understand the policies okitegeera wabula bakugamba nti omuntu omugezi yayogera ku policy makers. That is me. So ati gwe nonya nawe doketi gyogwamu ogenda kuwagira basiru abogera ku Shama olwokubanga agamba kubali ab'omululu oba ogenda kuyimirira n'ono agamba kubali ab'omululu nti gye mugenda tuteeka mu kateebe. So it is up to you. Then kangambye ngende simanyi ewa Lubongo ya ndagira abantu is that my role yange oye responsibility yange gye nina okuzanya kyekyo abanonyesaayo kaadi zaffe tulina gwe twayita njagala ombulye nti gundi ne gundi twamuwandikira appointment letter ne tujja ne tumugamba jangu ono ne kaadi oshegera bajjanga batusaba responsibilities ezo sebo za kuleadinga abantu era kyembajjukiza nembagamba bakulu mujjukire obuvunanyizibwa bwammwe kyembagamba bye byali ne mu statement za president yebusabala okitegedde ekintu ekyo bye byali mu kubajjukiza lolo yabwe their leadership role is to give direction gye batuwa nga batwala mu kooti ne mu parliament ya Museveni wagenda kubayo ki batubulye kiki bagenda okunonayo bakitubulire eyo direction kuba tulina kugoberera bo Oshiga kwa dia leaders lwaki Lubongo ya wabayogera ajanaga agenda kulwanirya bwanguzi wabana Kampala Central nataka ntigenda kulwanirya gundi kifoche nze John Sindi ngende malagiri lwaki chairman Nyanzi wabayogera mu statement ze ayogera nti agenze kulwanirya bwanguzi wabana Kawempe South lwaki akozesa abantu oshigira that is called the leadership role. If they cannot take on the leadership role then let them back off balangirire kubanze role yange yokubasomera nembaga mutwe mutwala mu kikyamu sinagikidekerawo and I'm not yet to stop. Oshige sinaba kulekeraawo nkyagenda maaso namwe abagenda okwerayiza nzija. That is called accepting the sanctioned opposition status. Kweno stage teligwe tugenda kuttira kuliso tewali oshigera tewali ebyo tebabalimba nkyali kuba nabetwala mu kooti batuwulye kooti zaali zituyambye zitya kyenjagala. That is simple because they are going to challenge democracy. That is what they are going to challenge. Oshigera okufuna tugenda ku challenging mweno system oba tugina gende eri kyenjagala okumanya kwa president wa falimu era akola errors byaliko kali wano okati goloza mbona yogera byo mujangu jangu odumire eno nembera musiru nabagamba ko baje banone kadi kitegeeza ki lwaki tebazimba lwabera bala bantu no baite basola bikola tebasola taking on leadership role bandize ne babisaba ne bagamba Shama jangu je kadi 3 tuzikuwe kubanga gwasobola bikola kakati mukubajukiza responsibilities za bwate ngambira muno nze ngende none kadi oli musiru onani si Shamimu namba sayogera kwani si mutabani wa chairman Nyanzi kyogamba Shamimu namba sa wa NRM bino bichi byayogera wenzija nengamba ati mutabani wa chairman Nyanzi yefudde ekitagasa n'okutula bisanga ba revolutionaries nsobi kijembera nkoze ono Shamimu namba sa kikyayogera wano wakicha addressing omanyi biri mu luzungu ate ekizibu kyamwe kya luzungu okitegera. So mumanye abantu mumanye size zammwe. I am not your class nkidamu I take long era senga yo teacher tabade teacher lumbuye mbadde sigenda baddamu kubanga I'm not your class siri class ya mwe
eno video yakubiri naye nkuyambye eno in fact yakusatu kati kankuyambe eno nkuddemu otegere nti nkuzzeemu lwa teacher Lumbuye naye siri level yo nkiddamu you need 16 years okutandika okumpa amagezi